agafa mu ntuula za palamenti mu regions ez'enjawulo nga tutandikidde ggulu okusinziira munnange ku ludda oluvuganya nga bwe lwagaana okubeera nga lwetaba mu ntuula zino olw'ensonga ze baawa. Tulabye nga ababaka budde oluvuganya abawirirako ddala tebagenzeeyo era ebifo byabwe obutebe bwabadde bukalu nnyo eggulu. Naye Sipiika Anita Among bw'atyo muganda wange agambye nti palamenti esobola okutuula wonna era abo abagezaako okubeera nga boogera kino nakiri wa palamenti bwetudde oba bwerina okutuula wa betalina kutuula oyo amulaba nga nonsense. Bw'atyo ye kennyininyini kabwejumbira Sipiika Anita Among yabadde mu lutuula lwa palamenti olwatudde wali mu mambuka ga Uganda mu kibuga eky'eggulu. Sipiika Anita Among bw'atyo n'ategeeza ababaka ba palamenti nti ebiteeso ebimu ebitakwatagana na regioni eno ey'omu mambuka babyesigalize baleme kubeera nga ate babitwala mu mambuka, wabula nti ebyo muganda wange byonna oba ye gaayita amanyanga nonsense, nti ebyo muganda wange tebirina kubeera nga byanjulwa ate mu regions ez'enjawulo, nti bye bali badde bateeseza e Kampala ate babitwale eyo balwa bateese ku bizibu ebikwatagana ku regioni ezo. Kati Sipiika era yatuta obudde nga annyonnyola ababaka ba palamenti nti lwaki amaanyi agateereddwawo okubeera nga bawakanya regional sittings zino gabali tegeetaagisa. Bw'atyo n'akinoganya nti ye nga ye bw'ali awo alina obuyinza n'okutuuza palamenti mu Kampala makkati, kati nga ku Kampala road awo mugenda munnange okeera ku makyanga abaka palamenti batudde awo batadde awo tenti yaabwe ku Kampala road mu luguudo mu makkati ne bateesa, kubanga ye agamba nti waabeera palamenti bw'ebeera era waaba asazeewo palamenti bw'erina okutuula. Bw'asalawo nti wano era eyo ebeera palamenti, n'olw'ensonga eyo nti endowooza eyo ey'okubeera nga mulowooza nti palamenti erina kubeera nga etuula mu Kampala mokka, kitegeeza nti endowooza eyo okusinziira ku Sipiika Anita Among agamba nti kuba kweyagaliza mwekka. Agamba nti tusobola okutuuza palamenti mu luguudo makkati wali ku Kampala road, tusalawo nti eno ye palamenti. Kakati mu lutuulo olwasoose wali eggulu omubaka wa Remiyaga County MP Theory Ssekikubo yagezezaako okubeera ng'abuuza Sipiika lwaki talaba motion ey'okubeera nga basensalinga ba parliamentary commissioners abana abeekomya akawumbi akamu n'obukadde 7 wansi wa service award ku order paper, lwaki talaba kiteeso ekyo nga kiteereddwako. Sipiika Anita Among bw'atyo nga ali wali eggulu mu lutuulo olwasoose yagambye nti ensonga ze balina okubeera kati nga basimbako essira zezo ensonga zokka eza Greater North, era ensonga endala zonna zayita amanyanga oba nonsense bazirekere entuulo ez'omu Kampala. Era nakakasa n'agamba nti olutuula luno tuli ku nsonga zokka ez'abantu aba Northern Uganda, kati okubeera nga tetuleeta ensonga ezo eno mu Greater North tekijja. Katubawe ekitiibwa abantu ba Greater North, tulina okuyiga okubeera okuba okuwangana ekitiibwa nti ensonga ezikwatagana ku regions ez'enjawulo z'ensonga zokka ezirina okuba nga zidisikasingira nti palamenti gy'ebeetudde ensonga ezibakwatako ze balina okubeera nga boogerako. Kati ensonga ezimu muganda wange ng'ezo tujja kubeera nga tuzitwala e Kampala. Jjukira nti ensonga eyo gye twogerako ey'obukadde 1,700 akawumbi akamu obukadde 700 ensonga ya ggwanga lyonna, kubanga ssente zaamibwa musolo ezikuŋŋaanyizibwa kitegeeza nsonga ya ggwanga lyonna, si nsonga za palamenti gy'e Kampala nti oba ensonga za wano mu Central. Kinajjukirwa nti kooti yasalawo n'egamba nti obukadde buno oba akawumbi akamu n'obukadde 700 ezaabwe ba commissioners bano omuli Mathias Mpuuga nti ziri mu mateeka ene mu budget zaalimu
era Mathias Mpuuga jjukira nga bamaze okubeera nga kkooti ewa ensala yaayo bw'atyo yadda kwabo ababadde bamubojja ku luwonzi n'agamba nti mulina okukozesa obwongo bwammwe. Era ku sayidi eri ya sipiika ne kiba nti munnange tewali kubuusabuusa kwonna. Sipiika bwetyo motion ya Ssekikubo n'alabika nti agikasuse mu kasasiro mu dustbin. Naye nno jjukira nti olulwo oluvuganya lwe lugamba nti ssente nnyingi nnyo ezikozeseddwa oba ze basuubira okubanga ate babawanga allowance ababaka bonna abagenze mu ntuula zino, so nga ate ebizibu byali bedi biggwera wano Kampala ssente ezo zikozesebwa mu bintu ebirala ebiyamba eggwanga kubanga tuli mu kaseera nga waliwo ebintu bingi nnyo ebitatuukiridde. Munnange allowances ez'olutwalo lw'eggulu olwedde zaateereddwa dda ku account ku bank accounts ez'ababaka bonna abaabaddeyo n'abo abataabaddeyo bo bateekako buteesi. Ziri mmeka? Jjukira nti wano Uganda gwewulira nti guyinza okugamba miliyoni emu n'ekitundu n'ogamba kakasente katono, naye bw'ogenda ogattagatta muganda wange ababaka 5 ziba ssente nnyingi. Kati entuula eziwerirako ddala muganda wange guba omusimbi, buba buwumbi bwa ssente. Kati Parliamentary Commission eya Uganda emaze okubeera ng'eteeka ssente ku akawunti z'ababaka bonna era nga zino allowances ez'okubeera nga bagenze mu lutuula luno olw'eggulu okusinziira ku babaka aba opposition abasobodde okubeera nga batubbirako bagamba nti sipiika wamu ne ttiimu ye bwe batyo mu kulemerako okuteekayo entuula mu regions ez'enjawulo, kino nga bo bayikwasa nti kigendereddwamu kubeera nti bajjawo gap oba oluwonko oluliwo wakati wa institution nga parliament wamu n'abantu be bakiikirira. Kale muganda wange ababaka nga bapulogulaminga bonna okubeera nga batambula ogenda mu Northern Uganda mu kibuga ekiggulu mu lutuula olusookedde ddala ababaka bamu aba opposition bwe bati munnange balayidde nti bo era balayira dda nti bagenda kubeera nga beetaba mu ntuula zino. Nansana Municipality MP Musoke Wakayima agamba nti ssente ezaali badde zisaasaanizibwa ku regional sittings zaali badde munnange ate zikozesebwa mu bintu ebirala eby'omugaso kati nga okuzimba enguudo, okusobola okwanguyiza obuweereza eri abantu okwetuula eggwanga lyonna. Era abamu bagamba nti ssente zino ezaali badde zisaasaanizibwa mu regional sittings zino zaali badde munnange zigenda okufacilitatinga medical kati nga medical interns abalina okubeera nga balinda omwaka omulala oguli extra nga tebadde bamunnange kubeera nga ate bakwasaganyizibwa. General Museveni yabuvuddeko mujjukira bulungi nnyo ng'ayogerako ku nsonga y'abamedical interns eno yagamba nti ekituufu kiri nti omuntu abadde akuwerera emyaka 5 ate lwaki alekeraawo ng'ayongerera ddala mu maaso, kitegeeza nti omugugu bw'atyo era ng'ayongera okutikka abazadde oba ba guardians ababadde bayambako ba interns bano okubeera nga basoma nti kati emyaka 5 lwaki kati alekeraawo essaawa eno bwali badde oyongerera ddala okubeera ng'omuntu oyo omusapootinga amalireko ddala. Kati bwe tudda ku nsonga y'aba MP n'allowances zaabwe, ababaka bagamba nti ensonda zigamba nti ababaka bali 556 ate buli mubaka wa parliament ng'alina okufuna allowance ya kakadde kamu n'ekitundu, ekitegeeza nti obukadde 834 bulina okuba nga bugenda mu allowances mu lutuula lwokka olw'eggulu. Kati ku byamu regions ze tulina mu ggwanga ne ssente bike zigenda okubeera nga zisaasaanyizibwa. Tetumanyi oba olutuula lugenda kuba lumu oba balina lukwasaganya nnaku mmeka tetumanyi. Kale bw'atyo n'ategeeza ku nsonga y'okubeera nti ababaka bano babawa ssente, katugeze ababaka ba opposition nti baganya okugendayo so nga ate ssente ziteekeddwa ku akawunti yaabwe automatically. N'ategeeza nti zino yadde zibadde baziwayalinze dde okubeera nga zigenda ku akawunti zaffe, naye bw'otakola mulimu gwa gavumenti omwezi oguddako ssente ezo baziggyako automatically
kati nze ne bwe basizizzeeko nti nzijjeko nzizzeeyo naye maachi azisokoze mulimu wa gavumenti kitegeeza nti automatically ssente ezo zitwalibwa kubanga walina okubaawo attendance list ey'ababaka ba palamenti ssente akakadde kamu n'ekitundu bwe zityo ziba zitwalibwa. Yakimanyi bulungi nnyo nti buli mubaka katugeze olutuula ng'olweggulu olwo aba agenda kukozesako emitwalo nga 40 ezisigadde bw'atyo agulirimu oba abaana n'abakyala ebyokulya. Era agamba nti baali badde bangubako kuziggyako baluddewo nannyo baluddewo. Naye ababaka abamu aba opposition kati nga Jimmy Lwanga, Owanjeru, Veronica Nannyondo, Owabukomansimbi, Abedi Bwanika, Owakimanya Kabonera, Bashir Kazibwe, Owakwempe South wamu ne Twaha Kagabo Owabukoto South, bano munnange bo babaddeyo. Abedi Bwanika ono nga wa Nuupu y'omu ku abo ba rebels mu Nuupu anyonyere n'agamba nti ye talisuubira oba talaba lwaki nti ekibiina ekisinga obunene oba ekisinga ababaka mu palamenti kyali badde kiboyikootinga entuula zino. Kale munnange abo bo babaddeyo tewali kwebuuza nti oba kwewuunya nti lwaki Akaziba Bashir yabaddeyo, Twaka Kagabo yabaddeyo, Abedi Bwanika, Veronica Nannyondo, Jimmy Lwanga nti lwaki babaddeyo kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bo okubaayo n'obutabaayo muganda wange oba obutabaayo tekibayamba kubanga babiranga bakuba omulambi empiso obuganzi bwaggwaawo bwe tuba twogerera mu side ya opposition eya people power tebakyalina ddoboozi ly'abantu lyebeetikka. Kale bwe batyo munnange ne basalawo ndowooza nti munnange tulya ttaamu egenda ezigudde mu nvubu zitubala asinga okunnuma mu bonna ye Kazibe Bashir bannange bamuganda wange oyo naye yabaaki kibi nnyo.